Ng'okulonda kwa bonna okugenda okubaawo omwaka ogujja kutandisa okufuna ebbugumu, akakiiko k'ebyokulonda kawaliriziddwa okwongerayo ennaku endala 4 bannayuganda basobole okukebera ebibakwatako nga bayita mu kwetegereza enkalala z'abalonzi. Enteekateeka eno ey'okukebera amannya ku nkalala zino ebadde erina kukemekkerezebwa nga 3 Apuli. Naye okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. Kigundu, basazeewo okwongezaayo ennaku kuba abantu beeyongedde okujjumbira omulimu gw'okwetegereza enkalala zino mu kadde akasembayo. Omulimu gubadde gwakugalwawo nga 3 olunaku lw'enkya, naye katwongeddeyo okujjuliza enkalala zino okutuusa nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano. Akakiiko kagamba nti rejisita eyeyambisibwa mu kulonda kwa bonna okwa 2011 si yakukozesebwa era ne mu mateeka tekyakkirizibwa. Okuwummuza rejisita eri gye twakozesa mu 2010 gye tuzze tukozesa nga tukola by elections okujjuza ebifo ebibadde bifuuse ebyereere. Rejisita eyo eya 2011 ewummuzibwa, twabategeeza nti yawummuzibwa nga 31 omwezi ogwokusatu. Naye kati tukitadde mu lupapula lw'amateeka lwe bayita gazeti. Awo omanya nti omusumaali ogw'enkomeredde tumaze oguteeka mu rejisita eyo. Okuddamu nno okwetegereza enkalala zino kwattukizibwa jjo ly'abalamu nga 7 Apuli omwaka guno era kubadde kulina kukoma nga 3 April omwezi guno gwennyini. Omulimu guno gugendereddwamu okusobozesa bannayuganda abaagala okwetaba mu kulonda okw'omwaka ogujja okwekebejja ebibakwatako mu nkalala zino waleme kubaawo yeekwasa nti erinnya teryadda oba teryalabika.